Program fa kumeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo tukwebaza nnyo emirimu gy'okola ate mu ngeri y'enjawulo ne tukwebaza nnyo okugoberera programu eno gye kutuusaako buli lwa Sunday ssaawa 5 ez'ekiro nga gataliiko nfuufu gawedde. Nze Richard Kaira Saalongo. Fa kumeza y'olwaleero twagala kugoberera Fayiro ya Omwami baamubbako pikipiki ye naye ekyewuunyisa baagibbira ku kitebe ekyo ekya Interpol ye poliisi ey'ensi yonna Kololo. Ensonga zino zirimu abapoliisi era tugoberere Fayiro eno tulabe kiki ekikoleddwa ki ekiganye omusajja ono ayinza kuyambibwa atya. Tutambule ffenna. Johnson Mugabe ali mu maziga agamba nti baamubbako pikipiki ye era baagibba agenze ku kitebe kya poliisi ey'ensi yonna Interpol ekiri e Kololo wano mu Uganda. Kino yali agenzeyo okufuna ebbaluwa emwanjula mu kampuni eya Uber kimuyambeko okufuna emirimu egya Bodaboda oluvannyuma lw'okuyisibwa obubi omuggalo gwa COVID-19. Ebizibu ebyatuuka ku Mugabe byatandika ku lunaku lwa 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde. Mugabe yagenda ne pikipiki ye bajaaji bokisa namba UEA 078L. Za ennaku z'omwezi 24 z'omwezi gw'omukaaga bwe nabadde ngenze e Kololo ku Interpol nga ngenze kunoonya Interpolator kubanga nabadde naagala kujoyininga ebintu bya Uber twabadde tuli mu corona nga ndaba emirimu gimpeddeko nga sirina kyakukola nga nina okunoonya engeri gye nkyusamu omulimu naye ngenda mu mulimu mulala. Bwe nagenda nabadde nga nvuga boda, mulimu gwange gwa boda, nabadde wa safe boda nga nkolagana na kampani ya safe boda. Bwe nagenda na parkinga epiki natuuka ku Interpol ne mbuuza omusirikale abadde ku gate ne mubuuza nti no nja guparkinga wa epiki yange wegenda kubeera eri safe. Zabadde ssaawa 12:45 z'okumakya. Nangamba ndeete piki kubanga wa parking mu parking babadde abakola misana nga tebana bakujja. Nangamba nji parking ku gate ngwajja kuba akola ki ankuumirako. Yabadde omusirikale bano bambala ebyambalo bya black ba poliisi. Nangamba ndeete helmet aginterekere bwe nkomawo ndina okumuwa ez'okukuuma nga bwe bibadde kubanga bwabadde olunaku lw'okubiri lwasooka nagendayo nabo bankuumira nabo ninsasula ez'okukuuma. Mugabe agamba nti ku ssaawa nga 4 ez'okumakya ebbaluwa gye yali yeetaaga yali amaze okugifuna wabula bwe yafuluma okugenda awali pikipiki teyagisangawo. Mugabe agamba nti yagezaako okunnyonnyola abasirikale abaaliwo wabula nti ne bakamutema nti byebyo tebibakwatako era ne pikipiki gy'ayogerako tebagimanyi. Essaawa 4 z'okumakya bwe nafuluma nga nfulumye nvudde munda bwe natuuka ku geeti natunula wona parkinze epiki ndaba epiki teriiko n'omusirikale gwe naleseewo nawe nga taliiwo 10 lwakukuuma. Bwe nakomawo nabuuza abasirikale babadde ku geeti ne mbabuuza epiki yange nga nagirese wano nga sigiraba ne bangamba nabo tibamanyi. Naddayo munda okunoonya akulira abakozi awo nangamba bo ebyo tebibakwatako ngende ku Kololo nguleyo Fayiro nguleyo case. Abasirikale abo nti bawa Mugabe amagezi nti agende ku poliisi ya Kololo airstrip kyagulewo omusango ekintu kye yakola. Mugabe agamba nti abapoliisi y'e Kololo bamugamba nti bo tebalina lukusa lukebera bifaananyi bya kamera ezasiwa ku nguudo naye ze ziri mu kifo awali Interpol okulaba omubbi yaani era bwe batyo ne bamusindika ku poliisi ya Jinja Road. Nagenda Kololo, bwe natuuka Kololo ne bayingiza omusango gwange muki Kololo ya trip ya Kololo police station. Ne bagulawo Fayiro case olunaku lwennyini
bwe nabadde nga sinaba kugenda bangamba ndina okusooka kugenda ku kamera balabe ku kamera kubanga kamera za Kololo zabadde nga tezisobola kukontrolinga awo wennyini ku Interpol. Ne bangamba ndina okugenda ku Jinja Road be balina okukola ki okutuna mu kamera balabe omubbi engeri gye yabyemu epiki. Bwe natuuka ku Jinja Road bangamba sinza alina okujja okugoberera ebintu ebyo oyo ali ku musango gwange yeke nyine yalina okujja na followinga ebya kamera. Naddayo ne mbagamba ne bangamba ebyo ngoti bakwatako nze bansindise ndeyo ngende nogere bulungi nabo. Wabula bwe yatuuka ku poliisi ya Jinja Road okufuna olukusa kyokka ate neeno baamusindika ku kitebe kya poliisi enaggulu tijaba afuna olukusa olukebera kamera za poliisi. Nabadde nina mukwano gwange gwemanyi awo ku Interpol nemukubira essimu nemubuuza nemugamba kakati nga ndaba ebintu bintabuseeko nja kukola ntya. N'agamba kanguwe namba y'enaggulu okubire enaggulu oyo Omwami ugende akuyambe okukola ki okufollowinga okulaba footage oba kamera engeni gye omubbi yabyemu. Yampa namba nemukubira Omwami nangamba nzije akole ki bandabire ku kamera nga bwe byabadde. Bwe natuuseyo twagolobera bulungi ne tulaba omubbi n'engeri gye yabaddemu munda mwennyini mu Interpol n'afuluma awo epiki gye yabadde n'akola ki piki n'agisamba n'agitwala. Then ne bangamba nze ngende bajja kubifollowinga balabe omubbi gye yava ng'atanaba gutuuka ku Interpol kubanga babadde balaba ngo kamera waliwo obatuuka kamera nga tebali okumulaba bulungi gye yakoma. Then bankubira essimu essaawa z'eggulo ne bangamba omubbi balabye awo yasoose okugula airtime nga tanaba kujja ku Interpol. Then ne bangamba ngende ku post ku Kololo ku poliisi mbawe boogere nabo. Bwe natuuka enkeera nga ngenze ku Kololo naye mbawe essimu ne boogera nabo enaggulu ku kamera ne babawa namba z'omubbi. Ezo likodi zasigadde ku mobile money agent okubanga bo basindika omusirikale n'agendayo n'azisaba information zasigaddeyo. Olwo olunaku lwennyini nga bakubira omupoliisi n'agendayo n'ajjayo likodi zasigadde z'oyo oyo mubbi. Then ne bangamba nze nina okunoonya tracker. Abo kennyini beekololo be bangamba ffe tulina wa tracker wano naye wa private bamusasula. Ne mbagamba kati bankonekitinge naye then duteese. Omusajja yansaba ssente z'okutrackinga eyo namba $20 namwawo $10,000 then nangamba atandise omulimu. Lwabadde olunaku lwokuna ku Saturday kiro nangamba mubbi yamaze kumulaba. Sunday yankubira ngamba nti omubbi asuze Kololo nga yamaze kumukwata. Nkeere ku Monday nzije dukole statement wamu nawe nga wali. Enkeera ku Monday natuukayo Kololo tracker n'akola statement ye nange nga wendi nandaga n'ebifaananyi ze video nzirina wano ze video bamukwata nga bamukwatira nga ali ku kibuli ku poliisi nga bali kumubuuza akana n'akataano ngeni bye yabyemu epiki biki byonna. Then video zonna baziraba ebyo byonna babiraba Kololo. Tracker n'amala okukola statement ne batulagana omubbi nze nabadde sinawa kumulaba ne batulagana omubbi ne bamubuuza ebintu n'abyegaana n'agamba epiki si eyagibye. Naye kyokka nga mu kamera mu video ze bamukwata record ng'akiriza nze epiki nagibye naye njagala duteese mbawe ssente nina mitwalo gyange 5. Ne bamugamba asooka asasule piki then ebyokuteesa bijja okujja oluvannyuma.
n'ababuuza epiki ya sente meka ne bamugamba epiki ya bukadde 3 n'agamba ezo sente zonna sisobola kuzifuna. Omubbi byagaana kirabika sente simanyi kye bakola naye nagenze kulaba omubbi nga niko kwe kumuleeta Kololo ebintu nga biganye aganye kubalaga piki gye yagitwala kubanga yagamba naye yagiba naye nga nagipakinga ne bagimubbako. Rogwafa kumeza gyolaba katumulemu katono tujje tugoberere Fayiro ya Mugabe bamubbako pikipiki nga bagibbira mu maaso ga poliisi agambibwa okuba omubbi yakwatibwa era nayimbulwa mu ngeri erimu ebibuuzo by'ensonga ezo eziruma Mugabe. Katumulemu katono tujje twongere okugoberera pikipiki eno bagibba batya, abapoliisi kyaboogerwako, baani baalumiriza, y'omusango ogukwatiddwa gutya. Katumule tujje.